Bugwana High School is a government-aided school. Yes, so the order is going down here for consumption. Like, it's not self completely, but you can use it for investing like washing clothes, mopping, irrigating. Then why is this? That process. Why is coordination happening in the process? There is some other
And we find that your design or your system, they found what you have to plan makes up just need a modified gavumenti okututerawo eno new curriculum kubanga etuyambye nnyo atuyize bingi etuyigiriza teamwork kati tuli ku science fair etuyambye nnyo to collaborate with other students kubanga oyiga nga nawe bakuyigirako kituyambye nnyo then eno curriculum etuyambye nnyo for project work kati nganze tukoze project ey'okurecyclinga amazzi ganene amazzi ekuba bwetonya agabeera mu bidiba agabeera ku nguudo ate ganene amazzi it is a breeding place for mosquitoes which will be dangerous in our community like people get malaria and malaria it is costly in our community because people have to go to hospitals and most of them lose their lives so I've come up with this project okusobola okuyambako mu community abantu obutaluzinga bulamu bwabwe so nekozesa amazzi ganene amakyafu negateeka mu tank nga nkozesa local used materials ngabakamambe mayinja nkozeseza n'amanda nekozesa cotton ebiri available mu community so eventually nemali newetunaba tumaliriza okusoma tetujja kugula kubanga tubadde nga mu business lakini eno curriculum etuyambye nnyo okusobola okugetinga in touch with the locally available materials netulaba engeri gye tusobola ozikozesaamu okukolamu ebintu ebyamakulu. Sereko Andrew Hannington ndi musomesa ku Bishop Senior School Mukono. Exhibitions ngeza sesema kinungi nnyo mu consolidatinga curriculum empya nga bwe tugiyita ziyambako abaana mu okubeera very creative and innovative n'okutuyizaayooko ekipya tulabye abaana bannyonnyola bategeera bye bakola naye okusinga byonna abaana bano bamanyi okusinga ffe bwe tulowooza ba bwe tusuubira abaana bamanyi electronics abaana bamanyi ebintu bingi nnyo byosuubira nti omwana ayinza okuba nga tamanyi naye abaana bano babimanyi emisomo bwegiti oba organizations oba exhibitions bweziti nungi nnyo mu masomero zisaana zitambuleko bwebanga leero ebadde Mukono eryo ne bagitwalako n'amasomero amalala okulaba nga baweereza abaana ne bwemba temunaba kutuuka tekubaako nakyemwolesa muleete abaana bayige balabe ne bannaabwe we learn by seeing and doing. Ministry Education ne government etwalira wamu okusaba kwange kwe kwongeramu obuvujjirizi oba funding. Projects zino ez'abaana zitwala akasente kangi zitwala obudde bungi zitwala resources naye abaana abasinga baza abandoning along the way kubanga